omulungi ndaba nkwanirizaako olunaku lwa leero n'enkwazo gyonna gy'otusizaako engalo omuweereza we Damba Eric olunaku lwa leero tuli wanene na Kasero ng'era tuzze kusinkana omukugu mu by'obufuzi Professor Kigundu Abdulkarim ng'era omwami ono olwaleero tuzze nga twagala kwogera ku nsonga y'omukulu President Museveni yayogeddeko bwe yabadde mu lukiiko lwa African Union. Mukulu Museveni bwe yabadde mu African Union yawadde ekirowoozo ky'okutandikawo eggye erya Africa. Eggye erya African Union nga likuuma abakulembeze nga likuuma amawanga kuba yawadde ekyokulabirako nti singa eggye lino lyaliwo singa Gaddafi teyafanga mmese mu nsi ye. Naye ekintu kino eno abantu bonna abazze bakigezaako nga n'omugenzi Kano Muammar Gaddafi mwale bazze nga battibwa abazungu era nga buli akigezaako kuba tujjukira n'omukulu eyali omukulembeze wa Sudan ey'omambuka Omar al-Bashir naye bwe yagezaako okuleeta ekintu kino eno naye abazungu bajja ne beegatta ku bannansi ne bamuggyako. Kati ensonga eno yetuleese nga twagala twebuuze ku mukugu ono nti Munnayuganda ali eyakooye Mwai Museveni yandisanyuse bw'abeera nga President Museveni naye aleese ekirowoozo kino kye kimu nga kye kyaggisaako banne bannakyemalira banne abaaliko. Munnayuganda asanyuke nti ne Museveni naye agenda tugenda funa obukulembeze obupya. Abandaba n'abampuliriza nga bulijjo nze Abdulkarim Kigundu freedom fighter consultant. Abantu mwenna abagoberera ebintu byange nze navaayo olw'obulungi bw'eggwanga lyange Uganda okulaba nti sijja kutiiririra nsi yange kubanga bujjo mbagamba teri kya mugaso teri kintu kya muwendo ng'omuntu okufiirira ensi ye era teri kya bbeeyi ng'omuntu okwagala ensi ye. Yensonga nti ebigambo ebimu byali badde tusobola kubyogera naye tuva nitubyogera kubanga n'asirise ojja kufa n'ayogedde osobola okufa. Yensonga lwaki olwaliro nzize era nimujja muneebuuzeeko okutereeza okutangaaza eggwanga lyange n'abantu abatulaba n'okutwongeramu amaanyi. Ayogera nze Abdulkarim Kigundu. Lwaki ensonga eno ekibuzo kyombuuza kikulu nnyo mu byafaayo by'ensi eno naddala eggwanga ffe Uganda. Ekisooka abagoberera statement zange ze mbawa interview gye nkola nabagamba nti twetaaga okununula eggwanga lino eggwanga liri mu buwambe era nimbagamba nti eggwanga Uganda omulembe gw'emmundu gwaggwawo tekyali muntu yenna alina ssuubi nti oyinza okuyita mu mudumu gw'emmundu n'okwata obuyinza. Ekintu ekyo tekyakolebwa ku mwoyo mulungi kubanga abakulembeze be tulina mu Afirika okugeza nga pulezidenti wa Uganda kati afuze emyaka 35 bwe yali ajja wano waliwo gavumenti ennonde yajja na mudumu gwa mmundu. Bapulezidenti okwetolola Rwanda mudumu gwa mmundu Congo kati aliko oyo ye abannakongo bayinza oba nga balina essuubi balifunye oluvannyuma lw'okwerwanya era okuddamu okulwana olutalo olw'amaanyi nga balwanyisa constitution. Kati kyenva mbagamba nti ekintu kitegeeza nti abantu abakulembeze abalinga Mwai Museveni baali badde bakyagendera ku mudumu gwa mmundu naye bo bennyini bakola amagezi gaabwe ne beekuŋŋaanya nga bannakyemalira abeeyagaliza ne bateekawo etteeka lya terrorism. Era omuntu yenna avaayo okukozesa amaanyi okukwata obuyinza abalibwanga ki nga terrorisiti. Etteeka we baaliteekawo omuntu yenna agezaako okulwanyisa n'akyemalira nga bo bwe baakola anyonyezebwa kumpi nga mubbi waki wa nkoko ensi yonna evaayo okumunoonya. Kati yensonga nti lwaki olwaleero abasajja abakyagala okukozesa ejjogojogo okufutugala amanyi Oluganda ntuza mukitegedde okufutugala ku ddembe ly'abantu be bakulembera. Olwaliro His Excellency President wa Uganda eyakafuga emyaka 35 bwe yabadde mu lukiiko lwa African Union yeerabidde era njagala okumuwabula n'okuwabula abantu bonna n'okutegeeza bannansi ba Uganda n'amawanga amalala gonna agali mu mukago gwa Afirika. Yeerabidde n'atamanya nti Afirika abakulembeze kati abasinga obungi baliwo nga bali ku ttaamu limiti ng'era bayita mu kulondebwa mukulu wa kalulu. Abamu bazze babba obululu mawanga gaabwe nga lino eggwanga eryakamala kati okusalirwa omusango nti bagenda kuddayo mu kulonda. Amalala gayiseewo bulungi Mwai Museveni mu ggwanga erya Uganda agamba nti tava ku bukulembeze paka era yeeyita life presidents n'abawagizi be. Kakati bw'otunulira ekiri e Rwanda oyo naye
naye lutagambwa naye ate ye bambi yabwadde abantu besuubi naye emyaka gyakulungudde miki miyitirivu. Mpulirize bulungi point gye mbawa. Ogwo omulimu gwa bannansi, eryo ly'ejjogo bw'aba onaga ntuteekewo omukago gwa union, ejje lya union sole ntuteekewo ame nga ya union egenda kugatta Afirika yonna. Naawe ekyokulabirako eky'omugenzi Muammar Gaddafi, ekyo kitegeeza nti abakulembeze abatwa mu lukiiko olwo bwe baba nga si bannakyemalira bonna baba balina ekibabulako ekyetaaga okulongoosa. Toyinza kuleeta kintu ekifaanagana bwe kityo ng'ate abakulembezemu abasingamu obungi mu lukiiko olwo muli bannakyemalira. Ebintu ekiteeso ekyo kyalireeteddwa nga amawanga Afirika yonna okwetooloola nga abakulembeze balina term limit nga bakubako akalulu mu mirembe ne bajjulukuka. Era Mwami Museveni kino kimubuulira nti ngabo namawulire bw'oyanjudde ekintu kino nti yagezaako ennyo yali Gaddafi. Gaddafi yalina gagga era ng'alina ssente kubanga n'enkiiko ezisingayo yaziteekangamu ssente zituule, naye yagenda. Era mu kugenda kwe Pulezidenti wa Uganda bwe yadde ayogera yagambye nti bamuttanga ki? Bamuttanga mmese. Gaddafi nze nga nze omusiraamu kyaliogedde bwe ntyo, naye Gaddafi yalina ensobi nnyingi. Toyinza kufuga nsi n'okola obwakabaka bwo, ekyo kyali kibi nnyo. Era bannansi bayambibwako buyambibwa, tebaali bazungu nti be batandika olutalo olwo, baali bannansi. Bwe tugenda e Sudaani Bashiri babadde bannansi. Message si gye mpa bannayuganda. Bannayuganda bulijjo nze mbagamba nti omulimu gwe tusigazza kukozesa constitution okusiguukulula bannakyemalira, kubanga bagenda kukozesa chance eno ye bannakyemalira bwabwe bakole buli tteeka lyonna nga munnansi nga tukyalina mwaganya gonna gw'oyitamu kuluŋŋamya nsi yo. Era niki siningamba bwe nti Mwami Museveni kiyayogedde, nze nsaba Allah atusaasire, nsaba Katonda atusaasire abakulembeze banna abalala abayise mu kalulu nga Kenya nga Tanzania n'amawanga amalala bakisambire ddala kigende. Kye basooka okukulembeza kwe kukkiriza kuba Mwami Museveni kakati ne betuzzaawo term limit, ffe situkyamwagala. Nga nze pulezidenti agamba, nze pulezidenti w'ekibiina pressure group egamba nti Mwami Museveni taddira ku ballot paper ku kalulu akalondebwako, taddirako, sitwaga kumulabako. Kyekibiina kyenkulembera nze pulezidenti waakyo mu Uganda. Tetugamba nti olwaliwo ne betuddamu okutereeza constitution mu myezi gino gye tusigazza Mwami Museveni situmwetaaga kudda, kubanga constitution yagizanyiramu dda. Kale n'olw'ensonga eyo African Union Army eyo kitugyetaagira ddala, kubanga tukooye okutuzanyira ku bwongo animal farm gye nzize mbabuulira bulijjo. Abafuzi b'amatwale bali bafuga ensi zino bajjajjaffe ba President Museveni tibalina mu ntalo ezo, ne bajjajjaffe abalwanirira okulwanyisa abafuzi b'amatwale okuddayo tufune okwefuga baali ba mirembe. Era bakozesa demokrasi ne bakozesa amaanyi gaabwe, kubanga bateekamu amaanyi genkubiriza abavuka b'omulembe guno nawo nammwe muveeyo. Bateekamu amaanyi okusooka gaali maanyi. Era bulijjo njja nkibagamba eyagatta ebibiina by'obufuzi ebyaliwo mu kiseera ekyo yali si muyivu nnyo, gwe bayita Agustini Kamya namukadde, naye yatuuza abakulembeze mu kiseera ekyo abaaliwo abalina empapula ez'amaanyi abaali bakulembera ebibiina by'obufuzi bingi nnyo ebyaliwo, Uganda Movement ani ebibiina byali bingi ebyaliwo mu kiseera ekyo, naye yabatuuza n'abagatta. Bw'amala okubagatta n'abaga tukolere wamu okusiguukulula ki omuzungu omwana wabwe yagalire mu nsi ye. Era bonna bakkiriza otalo ne lutandika, boycott n'etandika. Kati kiki eŋŋamba nti olwaliro Mwami Museveni lwayogera ebintu bino mwali badde muzuukuka. Era kati wenzijira abantu bange abali mu mawanga g'ebweru mu diaspora mwenna mwebale kunjagala, nenjagala mufuna obuyinza ebintu bino byenjogerako, ebintu bino mbikozesa bulumi bwe tulimu, sibikozesa nti ate nyina ekigendererwa ekirala oba ki. Nze obulumi bwe nnimu ndabira ddala nga abantu abakulembeze abamu be tuyina ne gurupusi z'ebyobufuzi eziriwo ezimu zigezaako okutuzza mu vulugu wa kalulu, ate nga amateeka bwe tuba tugoberedde constitution ya Uganda Mwami Museveni yagimenyamenya dda, tewali kituzza mu kalulu. Kiki kye mbategeeza? Nze mbagamba olwaleero pressure group ey'amaanyi ennyo eyitibwa people power. Ekigambo ekyo people power njagala bamanyi munoonye meaning yaakyo mugitunuulire. Nze naali badde ŋŋamba nti people power, nze ayogera olwayo ku Mande olunaku lw'eggulo ekyabadde ekyengera
balowooza bulowooza nti Bobi Wine akola ki agenda kwetaba ku mupiira abantu basuze ku bitanda tyagasi n'embukuliza emiggo emitwe gy'abantu bagyasizza naye nga babikola bapoliisi abakozesebwa nga Wambizi bwe yakozesa ki bwe yakozesa Wambwa okugoba maama waayo kubanga abapoliisi abo baganda baffe bannayuganda bali mu kubonaabona ne bakozesebwa ne bakola ebikolobero ku bannansi bannaabwe meaning kije ngamba nze ngamba ngati ng'olunaku lw'eggulo bannayuganda bandi bajja tebasobola kuva kyengera kudda mu buliwa okwebaka sitwagu yadde etandikira awo ekigambo people power nikituukirira ne tutandika era message eno njiddamu ojjogera n'aba gavumenti bagiwulirize bulungi olunaku lw'okulonda lwakalulu mu 2021 abasajja abamalirivu abeewaddeyo okulemberwa sitwago okulwanirira obubbi bw'obululu tebajja kutuuka na ku lunaku lwakulonda Mwai Museveni n'abasajja be bakozesa animal farm bagenda kukwata abantu bonna babateeke mu makomera kubanga kaluba akabbadda electoral commission gye tulina mugiraba nti nfu ono mwami abasajja byakola byonna mu biraba nti ali ku bibye ali ku ntoli zaki za mukama we yamulonda kireeza nti akalulu kabbibwa dda kakati olunaku lw'okulonda lunagenda okutuuka nga tuuze ennaku 5 abasajja ab'amaanyi enkwatangabo bonna bajja kuba bali muki mu makomera ye message gyempa bannayuganda ye message gyenteka mu pressure group yaki ya people power olwayo people power bwebanga emanyi nti egenda kulwanirira eddembe lyayo oba erwanirira buwanguzi bwayo obuwanguzi twabutuukako dda twabutuukako tutya kasita Mwai Museveni yavaayo n'agula ababaka ba parliament ng'akyusa term limit n'avaayo n'agula ababaka ba parliament ng'akyusa age limit ekyo kiba kitegeeza nti eddembe lyaffe eryokwerwanako nga tukozesa constitution nga Sudan bwe yakola nga Congo bwe yakola nga Tunisia bakola twalituukako dda kati mwami Kyagulanyi nze nakuleeta mu parliament okimanyi Abdul Karim Kigundu freedom fighter nze nasooka okulinnya ku taxi yo waggulu nga bannabyafuzi tebanajja nasangayo omuntu omu mu kampu yo ne tukunga abantu ekintu nkikwatayo olwaleero bw'obanga abantu beetaaga mobilizing abantu tutandike omusala tumusiguukulule naye obanga gweokunga abantu tugenda mu kalulu awo wenjawukaniya naawe n'abantu abakuwagira nga tebamanyi kukola research nze ngamba nti ekisa kyenkino tulina okutandikirawo omusajja tumusiguukulule nga tanaba nakukola jje lya union African Union kubanga African Union efanagana n'eno eriwo kaakati eyateeka endagaano ku mikono egamba nti terrorism omuntu yenna avaayo bo be bagenda eruweero tebabalibwanga baterrorism babalibwanga bayeekera naye olwayo tokyasula kikola ki kukikola kikyemulinda nga constitution ebawe eddembe lyammwe okwerwanako Bobi Wine kikyoliko my friend ne banne bakuwagira kuba nange ndi mwagiziwo naye nze sigenda mu kalulu amuteringi sijjagenda mu kalulu bwe mba timukikoze kaakati musiibule omusajja atufuze emyaka 35 tumwongere ekisanja ekirala agenda kuleeta na muzzukulu we nze ne mutawani wajja kuba amaze okuyitwako nga expired naye nga kigenda genda mu famire kiki mulinda bannayuganda abandaba mwabali ebweru abampuliriza nammwe ne mulaba ne musanyuka nti njogera muleme kusanyuka busanyusi muveeyo tukole omulimu nga tukozesa constitution tukozesa constitution okusiguukulula Mwai Museveni mu buyinza nga tebanaba kukwesibaga kubanga buli kyabugagga kyonna ekiri mu mawanga muno buli kyabugagga kyonna ekiri mu nsi yaffe Mwai Museveni akitutte akirinako control buli kintu kyonna omuntu avaayo nga nze ningamba nti maliridde okununula eggwanga lino bw'aba batanguze akukola birala biri byemutegedde biri kati mwe mulinda ki mwagala tukole ki mwagala tubagambe kwenkanawa njiramu message eno nga njidamu ogitereeza olwo nazze nga mmaliridde okuzuukusa abantu abandaba bw'otunulira parliament ya East Africa amawanga agamu galina term limit agamu aga Uganda tegalina term limit parliament neetuula munoza ntuna gye tulaga bannansi mwe mulina okuvaayo guno omuwanga ng'okubira Bobi Wine abantu bakukkiririzaamu vaayo olwaleero kubanga bwe naayogera ebintu ebikoleddwako abantu abatamanyi kunoonyereza bajja kunyiiga bunyiizi toyinza kuba people power president ne bakukwata bakuteeka kakomera kaawa gundi jikirize nga bayitawo batya kana akagundi wali naggalama akakomera ako akatalina na toyi ne bakuteekayo tebayinza kukukwata ne bagana okugenda ku ttaka lyo lyonyako ekyapa nga people power weeri kyova gamba nti nganze omukulembeze president Abdul Karim Kigundu akulembedde ekibonde ekigamba nti Mwai Museveni tulabikira kalulu bulabika kalulu situjja kagendamu ate situkagaana buganyi kagendamu olwo tuteekwa okubeerawo ffe situzize ne tuteekwa okununula eddembe lyaffe n'ensi yaffe
kubanga oli expired. Mwami Kyagulanyi toyinzagana ekyapa olina ekyapa kya Love Beach okuyimba Katonda yakukuwa ne bagala tujja kuddamu kuyimba, tujja kuddamu nakulabikira mu kuziika, tujja kuddamu kulabikira wa people power erinda ki? Where are you people power? Njaga munegatteko tusigukulule n'akyemalira kubanga abalamuzi bonna bali mu mikono gye, ebitongole bya poliisi biri mu mikono gye, amagye bateekako erinnya mbu Uganda People Defence Forces babadde bali mu kujaguza bajja kuza myaka 39 gya NRA eyayubuka nefuuka UPDF tarehe 6. Kakati ejje ani agamba nti ejje tulinako control? Titulinako control tugenda gifuna nga tebanateekawo ejje lya Afirika yonna nga bannansi tumaze okwenunula tusobole okugattagatta tufune ejje lyaki tuteekewo ejje lya Uganda, tufune akakiiko Uganda Electoral Commission, tufune Uganda Police, tufune Uganda Ministries. Naye olwaleero tulina ebyo tulina Mwami Museveni, Police Museveni, Army Museveni, Banka Museveni, Jaji Judiciary Museveni. Kale kyengezako okubategeeza ayogera nti Abdul Karim Kiggundu ate ekyokubiri kino kijja okubategeeza nga mukadimaliriza mu abantu abawagizi bange kubanga tukyatinga ebintu mubikoze naye nabagamba omulimu gwendiko si gwa kusaaga. Timulowooza nti bwemba nyimiridde mu ggwanga Uganda nze atalina kontrol ku banka, nze atalina kontrol ku nnyanja yaffe yalimu ebyennyanja ebyo byetwali tuva obubi tutunda, nze atalina kontrol ku mafuta, atalina kontrol ku masanyalaze, sirina wenzija binyamba kutambuza mulimo guno. Mwerekereze ke muyina munkasukira akantu ako mwina mukategedde gwe kuba okwasaganyiza ku nakakasuke omuno gwenkola gwe genda okununula eggwanga lino twakununula eggwanga. Nabagamba dda emmundu tekyakozesebwa, tuteekwa kukozesa ddembe lyaffe erituba constitution tununule eggwanga lino eriwabye, tuteekwa okulinunula. Era nga nkibategeeza nti abalinda 21 nze sirina mmwe gino emyezi gye tusigaza myezi bwezi. Tuteekwa okukola ekibadde Sudan, tuteekwa okukola ekibadde Congo, tuteekwa okukola ekibadde Ludawa, tununule eggwanga lino. Ne bwe mulinda African Union mbu naye teekewo ejje lyayo mugenze mutumira, nenze sirina mmwe ku nsonga eyo, sirina mmwe. Bino ebigambo byenjogera sibyogera mu katemba, sibyogera mu kusaaga. Tulumirirwa abaana baffe, tulumirirwa baganda baffe, tulumirirwa bakadde baffe abatalina bujjanjabi, tulumirirwa bakadde baffe abatakyasobola kwetuusaako buli kintu kyonna. Amasanyalaze mu ggwanga Allah Katonda ge yatuwa ng'ekintu ekitabo ekyaffe kubanga amazzi gaffe fe tugayina. Amasanyalaze yafuuka business ya government. Katonda yatuwa ebintu n'atuwa ennyanja, ebyennyanja katulewo mu kirabo abantu babatta babasula busuzi muli magye ge gakuuma. Buli kintu mu Uganda kifuuse ky'amagye, buli institution magye ge gakuuma. Kiki kye mulinda? Mbaduumira nga mbagamba ntuteekwa okukozesa constitution article 3, article 4, article 22, article 29 zonna zituwa n'ebira bingi nnyo, byonna bituwa rights zaffe okulwanirira eddembe lyaffe, okununula eggwanga lyaffe. Eno ye Uganda nyaffe, tulina gye tugenda kulaga. Tuteekwa okubaako n'omulimu gwe tukola. Mbaddiramu bwe nti eyalwanyisa eyaleeta egurupu eyasiguukulula abazungu abafuzi b'amatwale Kafeero Agustini Kamya tiyalina diguli naye yagatta abadiguli bonna n'abatuuza n'ebibiina byabwe n'abaga tutambulire wano omulamwa gwe guno tusobole okusiguukulula abazungu. Kati agezaako okujooga n'okutyoboola, ffe tugambye tusimbudde era nasimbula dda, tusimbudde. Tuteekwa okununula Uganda. Uganda yenyaffe, kino we tulaga. Ne Mwami Museveni bannayuganda muzuukuke, ekigambo kye yayogedde nti asaba ejje lya Afirika yonna ng'alagira ku nfa ya Gaddafi. Mpozi n'akalala ke maliriza nako nti abazungu baamala dde okukakasa nti Mwami Museveni ali expirinze. Kali byonna byakola bwati yagenda n'agwa China. Kale China ebirwadde bizze kubanga mukimanyi nti omuchina yajemera Katonda. Balwanyisa amadiini gonna,
era ekkomera lye China limusaba liitaani mubaddemu abasibe abasiraamu kasaaka emitwalo 7 oba kitegedde amadini gonna bagagubaganyayo boni beefuula Katonda kale ekirwadde kyeyabaleetedde kiga kusasanira ensi yonna oba kitegedde bulungi kakati Mwami Museveni abazungu ali abatasa okubaddukako agenze China kati ekirwadde gyekiraba bali eyo kati tuli mu miranga kati alaba ebintu bigenda bubi kati agamba nti atteekewo kati mwe musigadde bannayuganda okusitukiramu sapoti egenda kubeerawo nga tukozesa constitution saga kwata jinja saga kwata muggo olwa tugambe ekigambo kimu enough is enough Mwami Museveni otufuze tumire ogende tumire okoleki ogende amanya gange nga bulijjo mbawe essimu eri ku WhatsApp 0772 55 21 34 njiddamu wadde tagifunye bulungi 0772 55 21 34 endala 075 2 55 21 34 zonna ziri mmanya gange tukali mu kigondo mobile money kwendi WhatsApp mulete mumpe ebirowoozo byammwe mwongereko okugaziya buli kimu kyemugaziya tusobole okutambuza omulimu guno omulimu gutambule tetujja kutiisibwatiisibwa tujja kusigala nga tuli baddembe naye ate tukole ekyo kyetukola ki kyetwetaaga tetujja kutiisibwatiisibwa tujja kusigala nga tuli baddembe naye nga tukola ki nga tuli ku nsonga kyetwetaaga okukolako era gyetwetaaga teri kya muwendo ng'omuntu okufiirira ensi ye teri kya muwendo ng'omuntu okwagala ensi ye abavubuka bamba mudigida kubanga ekyokudigida ffe engeri gyetutambula ennyo tukwa risaaki tubalaba temuyinza kugamba nti ku 100 era mubamu abatalaatala bw'oba otazze kwata kondomu togendera waawo kuba tubeetaaga muli balamu twetaaga okulaba nti mubeera mu nsi bino ebiriwo guno muyaga gugenda kuwuuba tudde mu nsi empya ate buli muntu yeyagale mwebale kumpuliriza naye abantu abali ebweru nkiddamu namwe abali mu ggwanga munda abadde bagezaako okunyamba mwongeremu amaanyi namwe abali ebweru abagezaako okunyamba mwongeremu amaanyi guno omulimu gwe tuliko tegukoleka gukoleka mwangu nnyo naye abantu baffe beetaaga nnyo okusomesebwa ennyo nyongera kano nga mmaliriza ngamba nti people power is excellence Bobi Wine saagala kuddamu kulya nga mukaaba people power etandikirewo. Professor otugambye nti bannayuganda oyagala basitukiremu balwane nenga balwanisa ssemateeka waabwe naye ekintu kineno kuba ne people power tulaba ekyo kyebagezaako okukola kuba kyalangi kimanyiddwa nno bw'okwata emmundu obeera ofuuse terrorist ate n'ebibira byennyini mwe twandirwanidde babitunda byaggwawo kati munnayuganda yandikoze ekisebo. Ekibuzo ky'obuuzizza nti ngamba tukozese constitution okweggunga okugyawo gavumenti eno era nituleeta ekyemmundu ekisooka kanjugire ku kyemmundu olwaleero singa bannakyemalira tebeekolera tteeka libalemeza mu ntebe kubanga etteeka balitirako omukono nti omukulembeze nakaabire mujaasi komanda kubanga bajaasi baali bawamba nnyo obukulembeze bw'ensi nti omujaasi enakasa awamba obuyinza ensi zonna zikungana nzimujjako mangu nnyo nemiritire oba kitegedde n'omuntu yenna nagezaako okugamba nti ngenda kulwanyisa mundu okugjako obukulembeze abalibwanga terrorist kyegambye kyali kyabulabe kubanga toyinza kukola tteeka ng'eryo nga abakulembeze mu Afirika nga bakyafuga emyaka 35 asatu kudda bagula 25 ng'ofuga abantu bakankabula ate nga enfuga gy'ofugamu si nnungi ekyo kyengezaako okulaga nti etteeka eryo baalikola naffe tuligoberera tetwagala kukozesa mundu kati kyensonga lwali twagala tukozesa eki ssemateeka tweyiwewo era nkiddiramu ddala tweyiwewo kubanga bavubuka balina omuze okugamba nti mutuwa ebikola ani abikuwa ebikola wootira okujja ngaokute constitution ate ebikola onaabikozesa otya yensonga lwaki tugamba nti twebererewo nga tebanakola ate etteeka ddala lyakuteekawo gye eryabwe nga bo nga teriko lya kontoli z'abazungu olwotwongera kubanyweza oba ntegerekese bulungi yensonga lwaki ngamba nti tutandikirewo kati nga tukozesa constitution nga tebanakola gye lya African Union kubanga African Union terigenda kubeera mu makulu
ejjeeryo ligenda kuyali abannakyemalira bennyini era n'omuzungu mukubira omulanga tibageza ne bakkiriza bannakyemalira kuteekawo jjeeryo kubanga omufirika ali mu kubonaabona omufirika ali mu kubonaabona oba nkinyonyola nti omufirika abonaabona bwe bamama nabo batata bandaba abawulira bintu byenjogerako kubanga omuntu yenna yali etaaze obwetwaze naye obwetwaze twabufuna n'abatabulwanirira kati babufudugaddeko okufudugaza eddembe lyaffe n'okutuyoboola ekitiibwa kyaffe n'okutumalako embeera yonna nga bwembeera bintu ebitambula kale nkuba omulanga nti kitulinda gyeri African Union wabula tukozese constitution lwaka tukyalina chance bagezezaako okumenya constitution buli kantu konna nga bulaba Kampala abantu abali mu kibuga capital city ya Uganda nga bamula bwe bakola etteeka lyonna kuba Kampala balema okuwangula n'akalulu opposition ne bange wangula balukasira bakola etteeka bagenda okumaliriza nga tiri bakoze lyeri bakuba kali ne constitution omukulu agimenye n'agiteka mu ssente naye agenda okumaliriza nga mukyalimu obutundu obukola ki obutuyamba kati obutundu obwo mwebase mu bannayuganda tukozesa obwo tununule eggwanga lino nze ndi pulezidenti wagamba nti Museveni tajja kalulu bajja kalulu teri kulonda ate tuzira buzizi mukyawule ko waliwo okuzira neve tuzira buzizi lino eggwanga lyaffe mwebale nnyo okumpuliriza nsigadde ndi Abdul Karim Kigundu freedom fighter. Omulungi ndaba ebyo ebigambo by'owulidde wadde bya Professor Kigundu Abdul Karim. Ebigambo bye mbiwulidde njagala ebigambo bye mbitegeera then n'ekirala asabye obuyambi kuba omulimu gwakola gwa bannakyewa sigamu naye na kampuni emusasula mwe bannansi mwe bennyini abawulira nti omulimu gwakola guno gubakwatako mwe balina okukwata kammwe ne mumuwaayo abalungi abandala sigenda kusukkawo awo sigadde ndi Damba Eric mwebale nnyo mwebalire ddala.